Kitalo nnyo nyini ddala ate ekituuse mu industry yaffe ey'ebyamasanyu. Tufiiriddwa omukulu Adam Mulwana kati omugenzi era nga wenjogerera essaawa zino tuli wano ku National Theatre ewagenda okubeera ate okukungubaga okw'enjawulo n'abantu ab'enjawulo mu industry. Amanya n'eddoboozi ezijjo naseyinti omuweereza okuba nga ate nkutuusako ebyakabi byonna ku channel yaffe n'enganzi. Genda ddala maaso n'okuba nga tosubscribinga ebinyuvu n'ebyenjawulo ebinaaba birabika ng'ate ku nteekateeka y'okuzika omugenzi tugenda kuba ate tukukuleetera bulambirira. Kale wenjogerera essaawa zino ndi n'omukulu abadde taata w'omugenzi Adam Mulwana. Nategerezeddwa akaawe emabega nti y'omu ku baamujja mu kyalo okumuleeta wanene Kampala. Kale katuwayemuko naye ate atunnyonnyola ku butya obulamu bw'omugenzi bwe bubadde. Omukulu Ssebo nga kitalo nnyo. Kitalo ekya Mulwana Adam kitalo nnyo ddala. Amanya nze Asumani Semakula ndi muyambi wa Dr. Kiza Besigye okuva ebbanga nasooka na kumuvuga nno era emirimu gyonna ne ngikola. Kaakati Adamu abadde ayimba ne Haruna Mubiru. Kampeyini bwe zaatuuka n'agamba nti mpulira nina oluyimba lwe nayiyiza lwenjagala Dr. muyimbire nga mu kampeyini Dr. Kiza Besigye. N'alundeetera ne nduwuliramu ne mutwale wa Dr. n'aluwuliramu n'ayongeremu mu bigambo oluyimba nga bikwata ku bantu embeera y'abantu gye balimu. Era n'ayimba oluyimba olwo lwawuliranga nti amalwaliro temuli ddagala, amasomero si malungi, enguudo si nnungi, naye nga tayimba nti alumba gavumenti wabula okubalaga ebirungi bye baali badde balina okukolera eggwanga. Kaakati yasooka kuyimba luyimba lwa Luganda bwe twagenda mu bitundu by'engulu n'agamba nti oluyimba njaga n'abantu b'engulu bawulire meseji y'oluyimba olwo olwa toka kwa barabara. Ne tukomawo saawa zaali 5 za kiro n'ekisaa kye tuva Embaale. N'atuwa sente za studio n'aluyimba oluyimba olwo lwa toka kwa barabara. Oluvannyuma lwa wiiki emu ne tuddayo mu kampeyini. Oluyimba ne lukwatayo ne luba lulungi, buli omu n'alwagala. Era Dr. bwe yajjanga Mulaale ng'Adamu yamuleeta n'olwo oluyimba toka kwa barabara ng'ayingira Mulaale ebyalalo bimanyi. Kaakati bw'abajja okwogera ate ekisaa kye yamuleeta ku stage. Olwo oluyimba lwayimba Dokitaali nga kisaa kye yakola ki yamuleeta ku stage. Kisaa kye Mungu n'amujjulula. Era Dokita nkubira bange ekisaa kye ali Mulago n'amujjayo n'amuleeta mu ddwaliro liri awo erya yono yali meya w'Egundi w'e Makindye. Eddwaliro liri awo Kabalagala ogendako munda awo. Yali akola enteekateeka y'omutwala ebweru afune obujjanjabi n'afa kisaa kye. Naye kitalo nnyo ekya Adamu. Adamu abadde n'amazima bagezaako n'omuwa tikiti ya Nuupu n'agamba nti nze ndi bwefudisi nja kubanga alidde mu Besigye olukwe. Kati neesimbe kwefudisi oba bampa oba tebampa nesijja kukwata kaadi. Ge mazima Adamu gaabaddemu. Era Dr. Besigye n'amuteekako mwannyina Dr. Olive Kobusinje, Dr. Professional yabadde amujjanjaba. Era nnaku nga 2 3 Besigye n'agamba nti Adamu njagala aveeyo ekewe mulete maka gange gye tuba tumujjanjabira nga mulaba bwasuza akola atya. Abadde amunona leero Adamu yafudde saa 10 ez'ekiro. Kati tunagenda nnyo mu maaso muzeeyi. Adamu ono mwategeeragana mutya okuba nga omutegeera kuli kwennyini? Adamu yali musajja mukozi, nalina ekibanda awo mu Ndeeba manya mu Kisenyi ng'ajja n'ewange ewaka n'ambulira obuzibu. Omanyi taata we bamuttira mu lutalo lwa Museveni e Luweero nga wa myaka egi. Era yakula ne bakojja bambuulira sitole nga munakuwavu. Nange ne musembeza ne nga mbeera sire jantubeere ffenna ke tunaalya kwe kugenda mu by'okuyimba ebyo. Gwe mujja mu kyalo ekitegeeza? Mulabira n'ambuulira kwe gamba nasuubulanga Egundi ya musajja yali mutobanyi. Adamu ono aludde n'obulwadde buno nga alwanagana nabo. Myaka nga 2 kitundu. Bulwadde ki obadde bumulumya? Yambuulirako n'agamba nti kirabika nali obutwa. Ng'ebyo bigambo bya Adamu. Era ndowooza ne ku trip oba ogenze ku Bugundi ezo Facebook ojja kwira nga abyeyogerera. Ne mugamba nti Adamu guma n'agamba bankebedde oba bwasaasaana simanyi oba nkola ki n'awona.
dokita bwe yaŋŋambye nze ne nkikomyawo abakimanyako ne bakimanya naye ate ye tekyamalira n'akola kinakyatula kubanga okaso kiteeka ku mawulire oba okyeyogeredde kakati bwe bityo Adamu okulwana kwe alwanye okulaba n'alwana okutuusa bw'alemereddwa. Okuva mu kalulu ako ak'omwaka 2016 Adamu ebyokuyimba yali yabizzaamu kebbali. Abadde ayimba era nga waliwo n'ennyimba z'empya zafulumizza, waliwo lwe yateekamu gundi ono Segirinya ng'ayimba n'ennyimba z'omukwano abadde azina, naye nga zino zo zakwatayo nnyo, olwo oluyimba lwakwata nnyo abantu kwe balumanyidde, naye nga abadde alina n'ennyimba ez'omukwano zayimba. Okusinziira embeera ze bwe zibadde abadde nga alabika nti takyalina ssuubi lya kuwona. Naye nga mugumu omanyi okwatula ng'ayogera naga mpulira amaanyi gampedde, naye ng'omugumya ng'omuntu bw'akubuulira sitoole naawe n'oggwamu amaanyi, ate bw'omugamba nti omumalamu amaanyi naye naawe olina mumugumya. Oga bulijjo abantu balwala naye Katonda ajja kukusaasira ebigambo ebyo. Kati nnyo ku kisemba Adamu ono twategeereddwako nti yaseeredde ku kinaabiro n'agwa. Tannaba kuseerera, embeera yazze n'alunga nnyo mu lubuto n'afunamu ne ku ngeri y'okwagala ofunamu ku mbiro entonotono, olubuto nga lumuluma naye tannaba kuseerera. Enteekateeka z'okuziika zo ziyimiridde zitya? Enteekateeka z'okuziika era dokita bwe bamaze okunkubira neŋŋenda ewa gy'asula mu baganda be ne bankwasa obuvunaanyizibwa, era nze mututte emulago gye tumunaalizza ku muzikiti n'emmoloka eyo gy'olabye dokita Besigye byonna yabikozeeko. Adamu genda olabe engeri ki gye muteekateeka nga gwe omusiraamu, enteekateeka ey'okumutwala nti ogirabye emmoloka eri eyagwe. Besigye yabikozeeko dokita Besigye. Kale ssebo atwongere okusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama. Era enkya tugenda kumutwala Katonga wali essaawa 2 bamwogereko ebimufaako era tumusaalire. Wadde eri tunaddamu gye tugenda omuzika naye tugenda mumusaalira Katonga. Ate munnasimbula genda mu kyalo nga tetunaakusimbula saa 2 ez'okumakya. Olw'enkya lwaziikibwa. Enkya lwaziikibwa saa 8. Kale ssebo. Lwaki tulunkinga kubanga twaganduyisako ekivulu kugundi ku ebusaabala omanyi gundi nga tannafuuka nnyo wa byabufuzi Honorable Kyagulanyi muga nomanyi bite era kwoloze natuumira awamu lwaganze nayita Kyagulanyi wa FDC netutuumira abana FDC netugenda ebusaabala ekikwata ebusaabala Adamu nekimunyumyaga naye tegeeza abantu bayinza okukola kyokujja nga tukuli ekintu kino ne tuteekateeka lonki yatoka kwa parapara awo ku Labonito, naye ekizibu ku lunaku lwennyini olwatooka kwa parapara wetwalina okugirookinga ku ssaawa 3 omusajja gwe bayita Felix Kaweesa nabakuba amasasi. Bannayuganda nga bali batiitiizi bonna ne bejjamu fiizi baddeeka ku ssaawa 4 zigenda okukola ssaawa 6 ng'ekibuga temuli muki muntu. Tugenda okutuuka ku Labonito nga twaliwo abantu nga 2 abasobola okubeera kushe Adamu batwalowooza abantu nga bagaolimba basaze mu reggaeton bagenda kujja abantu batusuubiza bagenda kujja bayitiriza naye buli gwakonako ng'alika buli wakonako ng'alika. So oluyimba olwo tuleka 2011 ne yeesiimawo nga kansale Makindye Adamu teyasobola kuwangula. Kakati okuva 2011 tugenda okuwulira mu Adamu yafuna yaweebwa obutwa. Twategeera kwa yasooka n'agwa kava n'agula ddala kava olwo omunaku omutansani agamba waayi nabaddeko ewa Haruna nga bagamba Adamu yalwala yagenda na mu kyalo tugamba ekyalo ky'Uganda omuli eddwaliro kubanga buli alwala ava mu kyalo naddaki nadda e Kampala. Katoba otiwegata abagende banoonye Adamu ate e Kampala ewali ki ewali obujjanjabi. Tugenda okuwulira Adamu yaseetingibwa n'anywa obutwa ne bwafekitinga organize
ate mumanyi abamanyi obutwa badokita bajja kujjana babuulire nga bwe bitambula. So munnaffe bwana nokukuona amutandika okubeera naye twaliko n'ekusharingi twaliko naye ekatongaawo nga tulina delegates conference tubadde tubeera naye n'alabikako omwezi nga gumu oguwedde bwe mulaba nga Dr. Besigye alina abasawo bamutwalidde ngenda okulaba nga nantiisa ku olwo n'ennaku nga 10 emabega yabadde Dr. Kobusingi famire mwemanyi nti yabadde Dr. we nalaba alinga ateredde nembuza Dr. Kobusingi nti nagamba besi byakola kyone alimwana omukyala ayogera mpolampola naye kati nagenza okuwulira munnaffe kubanga abadde nakyasala kuvuga motoka era abadde alina wa bodaboda we nga yamuvuga namukola ki namuleeta ngaabamanyi kyembadde mumanyi Dr. nagamba kyetaagisa omwana ono ndowooza gyabeereka era genza okusala namulama nga bakyogerako ndowooza lwalya kibaganda ndowooza nga olwaleero abadde ayogera kubeereka saakati Dr. Mwitaline ng'akola ki ng'amulaba bategere ki ekikola ki ekitwala Adamu tekisobose. Adamu olwaleero obadde bukya n'azikira. Adamu abadde musajja mukkakkamu olwo oluyimba ne bwe lwamutwala eri waggulu eri Adamu akubira essimu mukwano gwange muganda wange obadde ogamba ki Adamu najja n'akunola ndikona najja nakino ng'alina obukkakkamu ndowooza mugaba naluweero ndowooza ne mwami lutala amusembera okumpipa n'atubuulira naye olwetera omusanvu si pyesi simulaba musajja buzibu so balaka bannaluweero baiki bantu bakkakkamu abadde musajja mukkakkamu nga teyeraga nga teyeegulira ng'alina omukwano kyova olaba bannakibiina babadde baagala ki babadde baagala Adamu ng'ate nga mulambulukufu alina bino ebintu bye tulimu omuntu okusalawo n'agamba nti mbiyingira byakwerekereza kubanga Adamu twamanyako bayimbi banne ne batandika okumwesamba nga bagamba mbu Adamu wayingira ku kivulu kyo yiwala ejja kulumba ne poliisi etwala ebintu naye njagala kwebaza Haruna kubanga Haruna bwe yamukkiriza bakole bonna najja n'atugamba n'agamba Haruna akkiriza yenda kuyimbaga ki so kati Haruna najja ng'ayimba naye eventually ne Honorable Kyagulanyi bwe yagiraga bw'ati ng'alina shows ng'akola ki ng'amuyita najja n'asobola okuba ng'ayimba naye nga munnaffe tujja musango akozeseza kalanta ye okufuula ensi ye ey'enjawulo buli omu Katonda alina ekirabo kye yamuwa ffenna naye ekyo ekirabo Katonda ajja kubuuza wakikozesa ki luno otoloffe lwe tulimu buli omu osobola okubaako kyokola teri asaga mbere tosakukola oba oli wa myaka emeka waliwo ekifaananyi revolution ya Lugeya yali egenda mu maaso lakuba ekifaananyi ne balaga omulema okuvuga okumu ng'alina byakuŋŋaanyiza abalala abalwanyi ne balaga omukazi omukadde nga yafumba emmere nga buli omu balaga omusajja n'awandiika n'agamba kyekyo bwetyo revolution bw'ebeera temanyi myaka temanyi kikula ky'abantu temanyi mukazi oba musajja buli omu abaako kyako ate mu abayimbi muyina kinene nnyo kubanga nalabanga abantu abatagala byabufuzi nga balina oli banatoka ku balabala ng'ate eddoboozi era nga yinza obutagatuuli naye ng'olibyenjogera mbyogera nga tagakubeera nabyo naye ng'ate ebyatoka ku balabala akola ki abyogera tubeera ku lwedi n'osanga abawuliriza be babulijjo naye ng'oluyimba abantu baluwulira n'okusanga buli gy'oli kubanga ekisolo kiri mu kutunya baganda bange obuwambe bwe tulimu bwenjogerako buli lunaku teri akagenda kuwambika mu guno omulema babuulira alowooza mbu waliwo ate guno omulema ekyenaguzuulamu teri atasobola kwavuwala abagagga